Bannayuganda bannange mwenna. Minista akola ku nsonga z'obwa pulezidenti Milly Babirye Babalanda era ssentebe w'akakiiko akateekateeka okuziika abadde Sipiika Jacob Oulanyah ategeezezza nti enteekateeka zonna ezikwata kuziika Sipiika zaakukolebwa ng'okulonda anadda mu kifo kya Sipiika nga kuwedde okugenda okubeerayo ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 25. Enteekateeka ey'enkomeredde ejja kufulumizibwa nga okulonda omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Sipiika omuggya kuwedde. Ensonga ey'okubiri, obukiiko obw'enjawulo obukola ku lw'eggwanga bwo bujja kugenda mu maaso n'okuteekateeka okulaba nga omwagalwa waffe asiibulwa mu kitiibwa ekimugwanidde ng'awo omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda bwe yalagidde. Minista Babalanda agamba nti abantu abo bokka abanaabayitiddwa be bagenda okwetaba mu kukungubagira Sipiika ku kisaawe Kololo okwewala okusaasaanya COVID-19 eyazingako ensi so nga n'emikolo gyonna gyakulagibwa ku TV y'eggwanga. Abaneetaba mu mukolo gw'eggwanga ogw'okusabira omugenzi e Kololo bajja kubeera abo bokka abanaayitibwa. Nja kubategeeza omuwendo ogunaaba gukkiriziddwa okwetaba mu kusaba okwo. Emikolo gyonna egikwatagana n'okuwerekera omwagalwa waffe gijja kuweerezebwa butereevu ku terefayina y'eggwanga UBC. Nga ssentebe w'akakiiko akateesiteesi, Babalanda agamba nti asabye minisita w'ebigwate ebiraze okukwatagana ne baminisita abalala naddala bava mu bitundu ebya Kyoli wamu n'abakulembeze b'ennono okuva mu kitundu ekyo n'ab'enju y'omugenzi okolagana ne gavumenti okutuusa nga Sipiika aziikiddwa. Nooza ow'ekitiibwa okukolagana ne baminisita abava mu bbendobendo lya Akyoli okulaba nga obukulembeze bw'ennono awamu ne bannabyabufuzi okuva mu Akyoli beetaba mu nteekateeka zonna. Nayogedde ne taata w'omugenzi Muzeeyina Chan Okori Adio n'omukulembeze w'ebyennono bya Akyoli Rot David Onen Ochan bonna balaze nga beetegefu okukolegana ne gavumenti okulaba ng'omwagalwa waffe asiibulwa mu kitiibwa ekimugwanidde. Asabye abantu bonna mu kiseera kino okubeera abakkakkamu nga bwe balinda gavumenti okubategeeza ebikira ku nsonga eno omuli neddi omulambo gw'abadde Sipiika Oulanyah lwe gugenda okukomezebwawo. Obukulembeze bw'olukiiko lw'eggwanga palamenti buvunaanyizibwa okubudaabuda abakungubazi mu maka g'omugenzi gombi e Muyenga ne mu kyalo gy'anaaziikibwa. Stella Nandawula, BBS Telefayina, Gambuuze. Gambuuze abantu ab'enjawulo bakyakungubagira abadde Sipiika Jacob Oulanyah